Bwentya abaagala balungi abeekuumira ku Senga 5256 olwaleero nzize okwogera ku nfuli. Abantu abasinga mwebuuza, actually sina mwebuuza, obadde okimanyi nti abaami abasinga temumanyi na mugaso gwa nfuli, temumanyi na nfuli zitya, ate mu abaana bawala temumanyi nfuli ziriwa ezinyumisa emmana. Musika busisi nga ne byosika tobitegeera, kubanga wabadde eyo mu banno ne babinyumyako, bannange era bannange enfuli, nawe n'ojja n'ogamba omwagalwa wo nti omanyi mukwano bw'aba taziina. Abasinga nno tagamba wabula agenda n'afuna muntu mulala alabe experience y'enfuli eri etya, naye nga tamanyi na zikozesebwa ki, ziyamba ki. Leero vidiyo yange njagala twogere ku nfuli ezirinza okunyumisa emmana zifaanana zitya. Abasinga mwebuuza senga basika sayizi ki? Kyeninza okugamba nti enfuli, omuntu yenna nga wasikako ku nfuli toba ng'omuntu atasikangako. Nze ndikomendinga nnyo omuntu ajja ewange ng'ayagala sika nfuli, ne mugamba nti omanyi ky'oba okola, sika enfuli ezo ezikuwa emirembe. Tosika mpanvu nnyo ate tosika bompi nnyo, medium size erabisa bulungi nnyo emmana ng'omaze okugirongoosa bulungi nnyo. Naye n'enfuli ezireebeeta empanvu ennyo zisumbuwa. Ekisookera ddala obabeera bakuzina ziba zisumbuwa omusajja, nti asobola okuba nga kuzina ne lujja ne lwesonseka ne luyingira, gwe kennyini luba lugenda kkuluma, ate naye kennyini luba lukola ki, lumusumbuwa. Enfuli empanvu ennyo tezinyuma kubamu, kubanga omwami bw'aba akuzina, nze mbalikomendinga nnyo okufulumya omukira n'ogukuba mu sayizi muno, ng'ogukuba ogukiise nga tokuba nga ogenda buwanvu bw'oti, wabula vertically ng'okuba mu sides bw'oti. Kati just imagine nga biwanvu nnyo oba nga mpanvu nnyo, aba agenda kikwasaganya atya? So enfuli zonna oba oyagala okusika enfuli, sika enfuli nga kubanga ojja sanga omwami nga ye tayagala nfuli mpanvu, okitegeera? Oba ojja sanga omwami nga ye tayagala na mmana eri ku nfuli, ng'ate ye muntu wo gw'oyina. Singa oba n'enfuli nga ziri mu medium size, ne bw'osanga omuntu nga tayagala nfuli, tajja kubeera nga kimukosa nnyo oba tekijja kumukosa. Bw'osanga oli nga oyina mpanvu ate ye tazaagala, kugamba oba okitegeera nti temusobola kukwatagana bulungi, agenda kuba tanyumirwa byakukola kubanga ye tayagala kiri. Nabagamba nti okwezina kutandikira mu bwongo. Singa omuntu akuba eriiso ku kasoloko ne kamuwa vayibu embi, oba ku mmanayo nemuwa vayibu embi, nkubwira amazima kutona mu ggulu, olwo biba bifudde. Aba amaze waya ziba zimaze okutyuninga nga kati tebikyakola, tebikyagenda kunyuma. Naye wansi omuntu bw'atunulayo bw'ati, kiringa kambagereze emmere. Singa omuntu akujjulira emmere n'ogitunuulira, bannaye neekusanyusa, neekusikiriza, emmere eyo togirya n'ogimalako, kubanga eriiso erisoose okuba ku mmere eyo lisanyudde omutima gwo. Naye singa omuntu akujjulira emmere n'agireeta mu maaso go, bannaye n'ogitunulako ng'olaba toyina na wakusikiriza, emmere eyo tosobola gimala ku sowaani, ojja kulyako 2-3 owulire nti emmeeme yennyini tekyayagala kusindikayo, tekyagenda, kubanga already ki, appetite efudde oba ekyagala kifudde. So nno bwe gutyo we guli, kuba n'eno naye ebeera mmere, oba olina okubeera nga wansi eyo watukula bulungi. So mwenna abasika enfuli, weewala okusika enfuli empanvu ennyo. N'osika enfuli olugalo luno olwa wakati n'oluyisa namu ng'ofaaki. Enfuli zisaana nsaamusaamu. Nze ndikomendinga n'omuntu, kisinziira engalo zaffe, kuba waliwo omuntu ate nga yewe engalo ze nnyimpi, nawe oba olina engalo nga mpanvu, nandikomendinza omuntu abale, olaba akagalo kannassi obale 1, 2, 3 obuntu buno eno, akakagalo kannassi oba olugalo luno olusooka, va ku kyala kisajja naye olugalo oluddirira kyala kisajja olwo, nze lwe ndikomendinga. Si luno olwa wakati, zino ziba mpanvu kubanga era oba ojja kuyisaamu, okitegeera? N'ekyokubiri, mwewala okubeera ng'osika enfuli ng'ozikoza mu maaso bw'oti. Enfuli bazisika bakkirira era osisa engalo 2, naye mmwe musisa olugalo lumu, ate to make matters worse, n'olyoka okasika ne kasongoka, kati eno wansi gy'olina okubika ne wabeera nga tobiseeyo, ate ng'eno okasongodde kawanvu, koganga kali awo tekategeerekeka.
enfuli ennungi erina kubeera ya kigaaga. Ekigaaga niyinza kugamba nti nkigereze oba ku kikoola ky'essunsa bwentyo kuganga kiri kikoola ky'essunsa oba manyi ensujju ekikoola ky'ensujju kuganga si kasongovu naye nga kiwanvu okuva muno paka muno nga kibikka wansi wano kubanga omugaso gwazo kukuuma bbugumu mu nnabunnya. Kati ebbugumu eyo tosobola ddikuuma singa oba wakasika nga wakasongola busongozi. Oba olina okuteekamu engalo bbiri n'osika ng'odda wansi okubeera ng'osobola okukola sheepu ennungi erinza okusanyusa omuntu wo. Mwewala okubeera ng'osika ng'owanvuya osika okugamba otuula n'osika bw'oti ng'odda mu maaso go sirina kukkirira sikubeera nga ziri bwe ziti zonna. Munzikirize enkome wano olwaleero. Mbadde bawuliriza balungi, mwebale kuwuliriza, mwebale kulayikinga, mwebale komentinga. Gwe wena ayagala okubaako ky'oyogera oba kye twogerako kintere mu comment section. Ayagala okwogera nange ennamba yange osobola oginsaba mba ngikuwa awo mu comment section n'obeera ng'oyogerako nange n'ombuulira ekizibu kino ky'oba tusobola okukikwasaganya wembanga nkisobola. Temwerabira subscribinga abapya musubscribinge mutubeere nga tumutwegattako ate n'akadde kateekeko obeere nga vidiyo yonna gye nteekayo empya ogifuna butereevu. Eno audio oba vidiyo nawe oba ogisanze manyi beebudde okusinga Faith 256 ya YouTube channel yaffe okubeera buli kimu tuteekako okwebuulirira emisomo gy'abakulu omukwano byonna ojja kubisangako n'eddagala. Munzikirize mbasiibule bantu bange mbadde bawuliriza balungi temujjangu okwo omukama abankuumire. Mbagambye gwe wena omwana omuwala asika enfuli tosika enfuli mpanvu ate tosika enfuli nnyimpi. Enfuli zisike nga ziri mu medium zibeere nga zisobola okusikiriza oba okulabisa bulungi emmanayo. Bana emmana erabika obulungi ewooma. Ebintu ebimu kubiwoomesa emmana mubuuza emmana tebeeramu sukaali nedda. Naye ebintu ebimu kubiwoomesa emmana nfuli zigirabisa bulungi ate zigibwa ebbugumu n'obeera nga tonnyogoga. Omukama abankuumire. Yeah.